The Ebonies. BCL Studios. The Ebonies, another new play and not a replay. OMG, oh my God. Present. The Ebonies. The Ebonies, another new play and not a replay. The Ebonies. Oh my God. Friends and fans, your stars again. We shine on stage like ever before. Welcome, welcome, be part of the show. Welcome, welcome, be part of the show. High five, high five, high five, high five. OMG. Oh my God. Kino Kitalo. Part of the show. Welcome, welcome, be part of the show. High five, high five, high five, high five. Give me five, give me five, give me five, give me five. We bring you the best, cause we are the best. We bring you the best, cause we are the best. The Ebonies, the Ebonies, another new play and not a replay. OMG, oh my God. The Ebonies, the Ebonies, another new play and not a replay. OMG, oh my God. Previously on OMG. Hello? Okay, okay, darling. Yes, baby. Something has just come up. Huh? I'm sorry. I'll be back. Oh, no. Hello? Hello? Yes, hello? Yes. Darling. Darling, come. Oh, my God. Look at this money. Look at this. Thank you. Niko. Kino kisajja kisiru okuba nti kisobola kulaba nti nze siri brother wo ate nawe toli sister wange. I love you, my wife. I love you, my husband. Tonight's episode, Once Bitten. What? Oh my God. Oh my God. Mama.
ate sirowooza nga alina gy'agenze. Weereza mangu. Nakitegedde nti ati omusajja akize nti abadde tagenze wala. What? Aja tunoonya yatutte. Okay. Tula. Kyamukama. Mwanyina. Yes. Limba nawe. Mufuna omusajja omukisa ogwagala omusajja nga Henry. Muko down okugalabanja. Yes. Omusajja omanyi bakazi bameka ku nsi abandi yagaliza Henry nenga tebamutuukako. Yes. Omusajja nuluka nkimanyi nti oli mbeerera naye era toyagala kugenda n'abantu. Naye omusajja nga amaze okuwa ssente ze lwaki tomukwatako? Mukwateko muweweete mulage nti omufaako mukiisinge. Kati mu kiseera kino njagala okitwale nti nze siri blazawo nawe toli sister wange. Mu kiseera kino ntwala nti I am your husband, you are my wife. Kakati nziramu bulungi. Yes, bro. I love you, my wife. I love you, my husband. Kaka omusajja ng'omukwatako mpola akwatako nno. Bw'otyo ng'omukisinga kati ng'oyongera ng'omukwatako. Thank you very much. Thank you very much. Muko. Owenda wonyawo. Sharon. Oh my God. Sharon. Michael. Omanyi, I had written you a fat check of 7 million shillings. 7 million? Yes, and I had brought you a bottle of whiskey. Whiskey? But when I realized, when I thought you were lying to me, I said, to you? Yes. I decided to rush back to the car, get the fat check, get the bottle of whiskey, nzije wano, check and use maso gamwe, whiskey bottle njase maso gamwe, mutegere kyo kulima kyo kutegeeza. That manange. Moko ulite kyo moko on my side. Thank you very much. Yes, so cool. You can. And darling, Yes, here baby. is your fat check. Mama nyabo. Muko webale nnyo. Muko webale nnyo. Atako Muko. Muko. Wanji muko. Gwe Muko. 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 Wanji. Echicho. Echicho. Kita kya mwenge. Yes. Muko sanji muske. Eno nga Sharon ne Barnabas bwe basanyukira okuyita ku lugwanyu ng'ate bayiseemu n'omudidi gw'ensimbi omungi bwe gutyo. Ye muto wa Sharon Ketra ali mu masanyu ge ag'enjawulo. Ladies and gentlemen, we've come to a crucial moment. We've all been waiting for. God is going to deliver a special message. Ladies and gentlemen, the next song is my own composition, which I composed to deliver my feelings to the God I love. Nasooka okulaba Ketra nalabirawo ng'oli wanjawulo nenneewuunya nnyo omuwala omulungi bw'atyo obuteewulira wadde oli wa kisa nga kirabika bulabisi nti ggwe tomanyirwa
neewuunya nnyo okubeera nti ate nze mu kufuna saafuna buzibu nalaba nnyo laavu nga ndi mulinfanze okulowooza nti siikufune nga nanditandise ntya okukugamba ebyange ketra omusirise nga ggwe naye nabanga nebase nga mbeera ndootanga mbi naawe ekimuli nga simanyi nti empeera gye ŋŋenda okufuna yeggwe omwagalwa oketra wange you know as the grain majestic and gentle elegance is your style your feathers are marble with your work that a man can kill for you make me smile and smile again whenever I look at you. yalinga kimanyi nti nze nawe tuli bafembi kale abafembi abali emberera bwe twakwatagana ekituufu nakusiima mu musaayi nawe nonsiima fembi twamalira kankukwate ng'ekirabo mukama kyampadde nga nkuwembejja ate mwana muwala nga walungiwa mazima ketranze nkukakasa nti I'll love you till end of time. Oh, Ketra wange, oh, Ketra wange, yeah, oh, Ketra wange. Will you marry me? Oh no. Sisobola kumulaba kati pe tulaba. Abadde ngambe kiri very urgent. Very urgent? Yes sir. Ekisinga kino? I'm sorry. So, abadde ngambe kiri very urgent and important. Very urgent? Yes sir. No. Tekiira kubeera urgent kusinga. Please. Jamula bulala. Sebo. Kiri very urgent and important. Okay. Mugamba. Sebo. Mugamba je wano sebo. Yeah. Sebo ngabadde ngambe kiri private. Private? Yes sebo. Kiri private. Me, I don't hide anything from my fiancé. Mugamba je wano. Aje wano.
Tata Joan. Masana kubiri namba nga kunonya sikula bako. Paka mikono jole jingambi. Nti oli wane wa mukwano go balabye mmotoka yo wabweru mbo inawo party. Tata Joan. Kasoka ngompasa. Ewangu sule na kusatu mu wiki. Endala simanji osula. Tata Joan. Nonde kawa kana abana bano. Nonde kera bana Tata Joan. Kale wanindekedde owange gonzaalamu naye ate bana boso mbondetera buli mwana nenyina osubira ngenda kubaliisa ati Tata Joan jukira nga wali nkuba empeta walayira nti mu bugagga ne mu bwavu mu bulungi ne mu bubi nti era okufa kwe kulitwawukanya kakati ntandise kunoonya bunoonya bo Nyego. Kyogamba nti oli mukyala we. Abuuza. Kiki kino? Oyagala nkuwa marriage certificate oba ki? Bw'owulidde yeegaana. Mbuuza bw'owulidde yeegaana. Bo abaana bo baabano mbakulekedde. Joan sigala ne taatawo. Bye. Ketra, mbadde nja kuwulira. Hey, what's up? You suck. Come on. Hey, shoot her, baby. Shoot her, baby. She's a lonely heart. Get yourself a boyfriend. You need to get a boyfriend. Whoa. Sorry, baby. Sorry, baby. Hey, sweet. Watch out. That's my girlfriend. You're my twin brother. Shoot her, girlfriend. Shoot her. Whoa. Jesus! Black Jesus! You want to fight? Try me? You want to fight? You want to fight? What do you want to do? What you want to fight? Try me? You want to fight? You want to try me? Brother, just bring yourselves out. Let me teach you some discipline. Listen, just bring yourself out. Out. Hey, hey! Kuja Baraka! I said kuja hapa. I'm not a thief. Wewe mjinga. This guy's really attacking. Kaa hapa haraka. Wewe back. I'm not a thief. I'm not a thief, sir. Keep quiet. You don't speak when you've been asked. Wewe mjinga. These guys catapulted me outside. That's what I just said. Kaa hapa haraka. So I'm not a thief. Okay, hey, shut up. Let's go. Now you forgive me. Just this time. But next time we see this black Jesus, rubber dubber ass in here, nigga, you smoked. I'm going Yo, get out of here! Get out of here! Shoot! Go! Wait!
Setunga. When you add up the three, zinesa 2 million heno zetwade kino. Tegeza tulina 10 million. 10 million. We are rich. We are rich. Kakacha tukole kubya goni kubya South Africa ngabe twatese. Yes. Katigenda kole kubya Abdu. Yes. Bas. Kakati ku million yesa to hemezi yatwade kino. Jaka mwe kole kubya waka endala zikole kuzigenda kuzino. Thank you. We are richer than rich. We are rich. Oh, thank you, God, thank you. I'm so excited. I'm excited. My God, Banagi Sharon, 7 million shillings. Obukadde musanvu. Obukadde musanvu. Ozijewa. Nzijewa. Mama yabo. Bali, kati ngenda South Africa. South Africa? Yes, ngenda South Africa kusubula nzijenzi kulewa duke eryange kubanga. And everything I call high five as a procurement officer. And you're going to feel like part time. After all, Henry knows why. Henry knows why? I mean, he's my boss. I'm so excited. Look, How you feel? Ketra, what's wrong? What did you? Ketra, agenda. Ketra, Chichi. What's wrong? They were agenda. Mumuleka agenda. Ketra, what's wrong? Have you called that? Yes, what? Kambiveko abasajja temuli kantu sirabalungi nimbiwa okwewaayo obulamu bwo bwonna ng'olowooza nti naye bw'atyo ze ndayira nti okuva kati ebyokwagala mbifuye mu mutwe. I really trusted you. Nabulabanga anyirira nga simayiri tekwako ngayogeza kisanga asekereza nga suyalinga nti anfiirako nga gyeragalwa tunti enjagala nnyo engagement ring n'agimpa ensi yonna olwo neemanya nti okufa kwe kuli twawukanya ebyokwagala mbisunyiye ekisinga kati kambiveeko abasajja temuli kantu sirabalungi nimbibwa okwewaayo obulamu bwo bwonna ng'olowooza nti naye bw'atyo ze ndayira nti okuva kati ebyokwagala mbifuye mu mutwe. I really trusted you. Siraba nze lwaki ntawuka n'emikwano egyo ekitakasa wakiri kamba omuweti obwomu tebutta muntu ababiikira nga baba basanyufu ng'ate bawangaala nnyo nange kamba omuweti mbeera omu naye nga
musanyufu meromu naye nga ndi musanyufu Sharon mu butuufu nze mbivuddeko ebyomukwano amazima mbivuddeko Sharon mu butuufu nze mbivuddeko okutuusa okufa Tanaba, you mean you don't know? No. Teyaba gambi. Tata Joan, jukira nga wali onkuba empeta. Walayira nti mu bugagga ne mu bwavu, mu bulungi ne mu bubi. Nti era okufa kwe kulitwawukanya. Kakati ntandise kunoonya bunoonya. Bob. Nyego. Kyogamba nti oli mukyala we. Abuuza. Kiki kino? Oyagala kuwa marriage certificate oba ki? Gwawulidde yeegaana? Mbuuza, gwawulidde? OMG will be right back after these messages. OMG, oh my God. OMG, oh my God. Kino Kitalo. Abasajjanga bazibu. Netubanga tuteekateeka mbaga. Kuma is already married. Yazala n'abaana basatu. Kyokka buli mwana ne maama we. No, Ketra, great. Bob muveeko. Nze ngenda kufunira omusajja w'amaanyi. I'm not interested. Omusajja wo muveeko. Bob ngenda kufunira omusajja. I'm not interested. Wanga tugenda mufunira omusajja. Genda kufunira. Tugenda mufunira omusajja. Tugenda kukola kyonna ekisoboka. Tunoonye omusajja tulimu. Tugenda tumuwoye webeera. Bikaza. Bannange. Bagamba buliira. Bagamba nti ennaku y'embwa ennaku y'ente essanyu ly'embwa kakati ketwakaaba nze bigufande wano manyi lwaki ebbanga lyonna mbadde mwegonyesa naye nga alina omusajja we nga bagenda kufumbiriganwa naye kati nga aliti kati talina ali awo yenna alibenaalibenaebamusazi kitegeeza awo yentayimu ennyo obudde obusinga obulungi n'ogendaga naye kati bali eri bali mukuno balowooza banoonya musajja kumbe nze gwe banoonya toka Barnabas. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين وعذاب القبر آمين وعذاب الصراط آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nebaza Allah kubanga yampa abakyala abalungi bwe Sima Haj. Aisha, kwata mpola. Nze ebintu ebyange okimanyi nti bigenda mu oda naawe tujja kutuukako. Katutandike ne mukyala mukulu. Wamama. Wangi Hajjati. Tuleeteddeyo ettooke. Hajjati kamiyati n'ettooke. Ekijanjaalo Haji. Katulabe. Bismillah. Amina Haji.
Kamiyati. Ebijanjalo biwamye. Ninde kukijanjalo ngaye Rabbi Allah. Omanyi kye weewangulidde? Omanyi kye weewangulidde ku lwekijanjalo ekyo? Nkwongeza ennaku ezi 3 n'amanga bijanjalo kasita otegedde ekirabo kyo ddayo mu kifo kyo. Aisha, ekiseera kyo kigenda kutuuka. Obulamu golola. Golola yakusobola. Wamma kasifa kiki? Kuleetedde akaceeri. Allah, kasifa n'omuceere. Nabitaddemu. Kyonna bonako ennyaanya enkuba eringanda gyeyagala aki. Bisimillah. Olwo ebiwooma. Mama. Aggo byononye bwonoonye. Byononye kya aki. Kiki kino? Kasifa kiki? Kasifa, okimanyi nti bwe ntandika okulyako omuceere ogulimu entangawuzi simala omuceere musupu yerabbi omuceere musupu. Omanyi kye weewangulidde? Genda eri emitwetwe gyentereka ssente otoleka emitwalo asatu. Baneganneyanza nnyo ati banneneyanze kati sharia ati aginzimaze. Naye zisigadde zirekeyo. Alhamdulillahi rabbil obulamu. Aisha, ekiseera kyo kituuse. Nkulaba mukwano. Ndatedde eggi n'enkoko n'ennyaanya ekiririmu akatungulu ngisiza cowboy oliwalete okuva emeka haji enkoko ntaddemu kaggaki ndowooza kolye nga ndiwono nakumpi nga wekubeesabeesa haji ze simanyi nakumanya Aisha ne haji kyokka bannange. Bismillah. Nage haji wenoolisa ssanyu owulira obuwoomi haji nze nfumba ate nawe okimanyi akyetaaga kumala kwogerera nnyo mundabire nze nfumba nabagamba haji ndowooza okawulidde kuli obuwoomi bwekoko haji omulangire. Aisha. Yes haji. Aisha omwagalwa. Yes haji. Yopumbye temuli. Aisha, okumba otya enkoko ng'omunnyo guli ku sayidi emu sayidi endala temuli. Laba eggi, obutungulu buli ku sayidi emu sayidi endala temuli. Aisha olinga ddi okuvumba? Weebuuze ku banno bano. Omanyi kye weekoze? Aisha omanyi kye weekoze? Leero nazze biidhinillah nga nnina enniyo egamba nti ngenda kusulawo. Aisha nate ku bino byofumbye sikyazze ale kumalira ddala wiiki nga sirinnyayo. Genda oyiga okufumba mugazi omukulu n'ofumba ebintu nga ekibebisakira omaleeta mponye ennaku yabino olina akuliisa eggi nga temuli yadde kawoma yadde ebikopo byonna biri wafumbye lumonde mukwano. Manyi Allah yakumpaamu ekirabo nkulabako bwenti nenfuna appetite nga sinilaba nakulya. Bismillah. Nategereddewo olumonde awoomerera olwo Aisha nga amufumbye abatawoomerera nekwe kasita omanyi gyewebangulidde leero nsulawo wanga newankubadde nga obudde bukyali
nerowoozezaamu tugenderewo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nakugambye ennaku 3 naye saakugambeko nti zitandika leero. Wakabira haji hata bwezi bako tamuna lwekyo dda ku nkola ya taxi nawe neesonyiwa nze yamanyi kyenakola zaina oyo aleka takimanyi ajja kuziraba za sharia ekiki mujje tuteese obufumbo bugenda obufumbo bugenda amaka gagenda kitegeeza ki kakati gwe aja amaze ebbanga ki nga tajjawo kati gwe amaze ebbanga ki nga tajjawo nze amaze ebbanga eddene nga tajja wange ng'abeerawo akali akawala wano tufumbye emmere aginalanye ebbanga tufumbye ekyemisana wano eno ne tusiika amagi gaffe n'ofumba omuceere gwo nawe n'ofumba ebibyo n'alondamu ebimonde n'ebijanjaalo Baby Shakira. Olaleeta ponye nakuyabira. Olina kulisa ejjinga temuli yadde kawoma yadde. Obuko byonna biri. Wafumbye lumonde mukwano. Manyi Allah yakumpaamu ekirabo. Nkulabako bwenti nefuna appetite nga sinilaba nakulya. Nange ekintu kyo kinnumye bannaye hajati. Kakati nze badde ngenda kinteesa. Dendesedero akawala kamuseko wali kagenda okunaaba mbadde njagala tugende tukasibire mu kinaabi tukalokingireyo aji nga bwemanyi munne kyanga ya aji ajabeereyo mu kisenge alinde nga nabatekajja kyanga aveeyo ajeere ewa omukufe obeewo ndontikeya saba nga tagenze wakali akawala nti ayagala namba 3 nawe oyizaako tonakyagesiwayotegera kati tukole tugende sokwende hadi wona tukulete kati mulindeko katate kalibanga afuutuka nansanga olejja omwami alogera kigoye kiri olwo niwanziridde emmere kati mbadde nteesa buli omu agende yeetegeke kubanga haji agenda kujja omu master plan usibidde basinagira Aisha hanya tikozo hanyoyo ukuleo gasinaleka hanya sinde yoyo yagala okuleta obuzibu wano hanya sibidde ukuleo gasinaleka hanya sinde yoyo Chikozo oyo unatera obuzibu ani asibidde kukinga agala okukuleetera ekizibu ani akikoze ani asibidde mukingo ani mbuuza Aisha ki
OMG, oh my God, Kino Kitalo. Abaleteddwa VCL Filming Studios. VCL ye kampuni esinga okufiriminga emikolo eminene, embaga, obulango bw'oku TV n'ebirala bingi nnyo ng'ekozesa kamera ez'omulembe ne tekinologi owa waggulu ennyo.